Sawa ya bunkenke eno nsi itaano katubagiro kennyini ngazina n'owenkufu okwekkanya kukwo n'okunyumirwa kukwo obubalagaze n'obujiji bw'abano abasaalimbidde mu mbuga ya Sseddugge. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya Kalungi Faizo. Amanya Kalungi Faizo era nga ndi wano ku lukontana olugulira olw'akamalirizo nga nebaza abawagizi bange bonna abampagidde okuva mu nkontana zonna z'enkontana era nga mbasuubiza nti tujja kukola kyonna ekisoboka. Makumbi Vincent erinnya ppanga lya Ngusiro obuzale bw'ebuddu zize mutendera guno olugulira okusembayo navuganya ku kyapa era ndabula munnange ono nti ekyapa yalibadde akindekera yandibadde akikulekera. Sempijja Patrick nebaza mwenna abatulaba yonna gye muli kakasa muganda wange nti alabika yayise mu kkubo lya musanvu. Sawa ya bunkenke eno nsi itaano katubagiro kennyini ngazina n'owenkufu okwekkanya kukwo n'okunyumirwa kukwo obubalagaze n'obujiji bw'abano abasaalimbidde mu mbuga ya Sseddugge. Sseddugge w'omwaka guno ddala Sseddugge ngambye ddala Sseddugge 2022 nka